Iseo amanya nze Kizalo na Lisenyange kana Kambata nganva Lubaga South Sebo era nga nze omu ku bantu abesimbye mu Lubaga South ku tikiti ya National Unity Platform. Njagala okutegeeza abantu baffe nti lwaki twazze wano nga ffe tuli ba Lubaga South. Interview ne badde nnungi nnyo ku bakandidate bannaffe abagenda okwesimbawo mu Kawempe North kibadde kyakulabirako eri eggwanga naffe nyenyenyine abali mu race. Mu kaseera kano omuntu yenna agenda okwesimbawo bw'alaba ekintu nga kino nga kyerufu kubanga kano akagundi akabaddewo wano olwaleero kibadde kitulaze tulina okwetegekera ddala bulungi nnyo. Olina okubanga omwemba palamenti osobola okwogera, osobola okutta ebibuuzo ate ng'olina okubanga omanyi ebintu ebiruma abantu ku ground. Yes sir. Abantu banga abalubaga South ekisingira ddala obukulu nnyo kubanga kiri nnyo mu bavubuka. Abavubuka katugeze ndoza 75% tebalina mirimu. Emirimu kintu kikulu nnyo kuba gavumenti yaffe eri mu buyinza ekintu kikolagana n'emirimu kyagiremye. Abantu balina mirimu, twetaaga enkulaakulana mu kitundu yekinga obukulu ennyo. Ekirala balina ebizibu by'emyala. Tulina emyala ng'egire na Lukolongo, gire na Teete. Kubanga ffe ebitundu byentambuliramu ebisinga obungi mu Lubaga South bya siraamuzi. Naino gavumenti egenda nga eteekawo bino ebyagundi ebyabana basula mu ntobazi ekyo. Ekintu ekyo nze natuka mu parliament sigenda kuddamu kukkiriza, nja kuleeta etteeka eryogera ku nsonga eyo okulaba nti bannema bamala kusasula abantu okubajja mu ntobazi kubanga nakyo kigenda mu maaso abantu baffe bagenda babanyigiriza bwe batyo. Wanji? Abadde Lubaga South mbatumidde nnyo mwena gye muli eyo naye Kizalo na Lisenyange nze mwana owammwe ndi mwana nzawala ya mu Lubaga South nzalibwawo Kitebi maze ebbanga lyonna nga ndi nammwe mu byobufuzi byonna bya Uganda byonna bye ntandikiddeawo. Olw'ensonga mbadde basaba munneesige mu kaluka n'akajja mbakolere bakama bange. Munneesige mumpeyo omukisa mbakolere nsinga ku bannange obumanyirivu n'okubeera nga ndi musajja avunaanyizibwa. Mwebale nnyo mwebale ddala nga musisemu obusigwa. I've heard that they are to consider a number of factors to erase the fears of even other people who might say that no, the other time my candidate won. It's better that the person who has emerged the winner here emerges the winner in other sectors and is announced the winner of the NUP ticket so that we can have no grudges and grumbling in our party. But this is a new innovation as it is, and it's the best as far as transparency is concerned, because people were brought on board, were given the same time, and they had the time to express themselves and at least to air out their views to the electorate. And I thank the media, because the media team has been here in plenty, and most of the people in Uganda have seen. As the chairman of NUP in Kawempe, I'm just waiting for the winner to be presented to me, and I lead the struggle of making sure that he wins. What does it mean to you as the chairman? It is the first move in Uganda in your constituency. What does it mean? Yeah, I'm very proud of this. My party, my president, and whoever brought this idea. That's why we are people power. And I'm very proud, that's what I can say, because I'm sure all opponents are now against, they don't know what they are talking about. Now they are saying this party, and that signifies the importance and the innovation of our party, because it always comes out with innovative ideas and actions which are the best for this country. Those areas of being static, they are gone now. This time round, you have to be innovative if I are to win the hearts of the people of Uganda, because that's what we are looking for. So I'm proud of what has transpired here. Zwalo Bati, kansala wa Kasubi, nga tuli wano ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform Makerere Kavule. Kakasa nti eno process eya leero gye mulaba eriwo ku mbeera ey'abakandidenti baffe bagenda okudda mu kifo kya muganda waffe yafa Segirinya Muhammad
process President Kyagulanyi tukwebaza webale nnyo webalire ddala eri fairness nnyo kubanga abantu bonna buli muntu avuddeyo ne yeerabirako naye yazzenga olina candidate gw'osuubira mulala kati saawa zino ovaawo ng'ofunye candidate gw'olya gw'oyagala. Abantu bano bonna betulina bakandidenti baffe bonna bankizo kubanga bonna kyetukkiriza nti balwanirira enkola demokrasi ate bonna bakkiriza nti tulina enfugwa embi naye so far tulaba abakandidenti ababiri okuli Council Nalukoola ne Honorable Magala abantu abo bamaanyi nnyo muleese eno era ddala bataddewo okuvuganya okulungi ennyo. Obubaka bwempa bannakasubi nti mutunuulire nnyo abantu abali ku ground, abantu ab'enkyukakyuka wonna we muli sina Kasubi yokka Uganda yonna mubeerenga we tugenda 2026 kino kye mulaba ekawempe kigenda kutuuka n'ebitundu byammwe mutuwe bakandidenti abagenda okulwanirira eggwanga Uganda so si abo abagenda okulwanirira embuto zaabwe. Mukikkirize ti president yaterawo platform buli muntu buli munnauganda okubanga osobola okuba nga wosalawo omukulembeze goyagala akukiikirire ku buli mutendera gwonna. Erinnya Ziwa Robert omukansala wa Kasubi era etiko area Kasubi eyetesetese. Thank you, madam. There are 9 parishes. The first one is Kikaya, another one is Waisewano, another one is Kanyanya, another one is Mpererwe, and so many others. They are 9. I've answered them. Thank you, madam. Kama wange webalire ddala mulaba nazze n'ensereko Moses saving box muloza lwaki nazze nayo kubana wali wana anazze nayo bano abazze wano bagenda kukusa mbuto zaabwe nze nabagambye nsereko Moses ebbe wakayima akasola akasinga obugezi obana mugamba simanyi luzungu sinogende abantu bakola oluzungu bagala fe aba action abakolerawo nsereko Moses mane nsereko Moses saving box mugiraba abasinga temuntegeera nsereko ndi musajja mugagala okuba neisanga mwavu nina kampuni ewola sente nsereko Moses mane lending company bino sibya byakusanyukamu obusanyu sinozolaba wesomera olabe nsereko Moses Money Lending Company wangi mukama wa akade tugenda kwongerako katono ese mukama wa twagala kumanya olinga ayagala okwewola muno engineer atuzeri yayogedde ku lending rates agamba 3%. Twagala kumanya kampani yo ekola etya kampani yange kubanga abantu bangi beewola ne babakwata babayisa mubi ne babakuba ne bajjako ebyabwe eyiyo toyogeddeko kirungi nnyo bagiteekawo ekola etya okuyamba omuntu wa bulijjo neyanza mukama wange musooke mutegerezereko Moses yani akalulu ka 220 wekagwa bwe kati neŋŋamba nsereko ng'omusajja omugezi nkoze ntya okuyamba abantu bange
nengenda mu kyalo netunda ku ttaka natunda ekazi 10 ez'ettaka netandika kampani eno gye bayita Nsereko Moses Money Lending Company netandika okuyamba abantu ab'erubaga North. Ekyo bakimanyi ndi ku ground Mr. President va ku baana bakusudiya bano bakusudiya Mr. President tendi ku ground esebo tendi ku ground ngesigenda kuyamba bakawempe North bokka nebojjango ofude match the East ofude match the West Nsereko Moses endi bona bayamba bandange kisobola omuntu wa bulijjo ekyo kimazi ekyokulala mukama wange ebikwatagana n'okusoma basalis gwe bwoba oli wano bweniyup olina mulekwa nga tolina wadde n'ekikumi nina amasomero ga teen minded nursery and primary schools ddala bwoba tolina busobozi bwa sente bulungi nange otuukirire nsobola okubawa basali ekirala mukama wange nga we kunyonyodde ebikwatagana n'ebyobulamu Banakawempe ngenda bateerawo akalwaliro akatonotono. Olina obutikiti 3. Esebo ngenda bateerawo akalwaliro akatonotono bagulire ambulensi. Ndoza buulira nti ate manifesto yange yey'amaanyi. Bano bali mubasudiya nze mutuufu. Esebo mukama wange ate nze ninawo n'akantu kano saagala kulyanzeka banange nze nababulirirewo nate miliyoni 2 gye bagenda okumba ogula emmotoka sigenda gula mmotoka. Ekitange yakolerera nereka zetaka ezituka 10 ezo sente miliyoni 2 ngenda ziwa abalonzi bange bakawempe North kulekuwa emitwalo 5 ku mitwalo 10 wanjagala abantu bange babeere bulungi si bana bagenda okukuta embuto zaabwe eyanza mutuufu katuwulirize dokita ekibuuzo kyekimu Dr. Lubagume arimo kutonera olulimi waffe mu Uganda. Mu Uganda temuliwo ekigambo kino ekyokugamba